tibu mwamwangwirwa era nangira obwangu mu bufumbo bwammwe. Katonda w'omukisa ekijjulo ekisoose kibire ekijjulo ekisoose ate ffenna tulyeko buli alyako ne bw'aba nga yazzenga mu lwadde olwaleero Katonda akyuse keeke eno n'ebyokulya byonna bikolenga eddagala mu mibiri gyaffe. Wabeerewo abantu abagamba nti twawona endwadde oba puresha oba sukaali oba kirwadde kyonna ku mbaga ya Mbidde ne Fiona. Olwaleero Mukama ekijjulo kino kitukolenga eddagala mu mibiri gyaffe. Tulangirire nti omuwala ono anaafumba, omukyala ono anaafumba, banaawangala Mukama wange Yesu ng'agondera bbanga ekkanisa ng'ekugondera, nga n'omwami ayagala Fiona nga bw'oyagala ekkanisa. Nangirire omukisa ogwa Ibulayimu, ogwa Isaaka, ogwa Yakobo, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, keeke eriibwe. Bujingo. You want to cut the cake now? Sebo aiza kuchora cake kati. Katusabe cake lady positioning engabo yagalo bakwase chombo. Ladies and gentlemen, what is about to happen is very symbolic. This is not something that we just do. China tekitegeza, it has meaning behind it. So we're going to go ahead. DJ Bella stand by with a celebratory song to celebrate. Esaweno, Omuchala, Fiona, Nomwami, Mbidde. Babo ate kisonga ekinene ne bakiwanika. Ne bakisebereza ku keeki ne basala on 3. 1, 2, 3. The bride and the bridegroom. Congratulations, Mr. and Mrs. Mbidde. May the Almighty God keep your family and protect it for good. MC, back to you. Thank you. Thank you very much. Baby cool. Uganda's. Wow. What can I put your hands together, ladies and gentlemen? Put your hands together for the two, ladies and gentlemen. Welcome to the world of Bebe and Zuena, where we have beautiful ladies and we treat them nicely, we love them and we make sure we keep them the way we get them. Put your hands together, ladies. Chairman, Sijecho, but baby Obalunji, tuwakwata bulungi so nange nze nakusooka yena wanga akyali intact. Achakade omwana abandi bamutuwadde tukakwate bulungi. One thing I love about ladies, when you love them, they don't have any issues. All they need is love and care. Ngena nembereyo ne bawoza nti ekyo kibebe kulu kirina omukwano laga omwana love. Selector! There's no wedding, there's no happiness in life without parents being happy. So please point to me your table. This one. And of course the other one becomes this one. Kansabe mama ne tata temufayo bebe kulu takyalinya ku meza. Temufayo. Kati ya terera. Mama ne tata. Abana bano bwe babagendera ddala mu busu mama yono tewali buzibu ffe maama ne baba ali mu kagaali Allah kyabasazeewo oba Yesu kyasazeewo libassanyu si kyekyo tugenda kuzina muwera ne wuunabeeraawo ne taata tugendeko wali. Yes indeed. Jangu tutwale ne taata jangu tujjeko wano. Kana kayimba munango embaga ziba 3 ey'okuzaalibwa eno esembayo sijogera naye nebeera nkulu nnyo tubeere nga tuli basanyufu ne
President, I'm gonna be a vice president for UNA 2023-2025. Newe nava taking the president. Basibule banyabo sansenyo kubala bakawongezi kolwalero amanya Charles Bukenya Mvawala on behalf of diaspora friends from Boston, London, Dubai, nze MP wa olwalero nze mbakiikiridde. Honorable Mbidde, lwaki mulaba abantu ab'ebika ebyenjawulo kubanga muntu w'abantu. Nze yali besimani wange ku Mbaga era kati nenkamukwasa emugamba goddako era bwe yaŋŋamba nti awasa nagamba wadde nakave Uganda I have to be there. That's why I'm here. Honorable Mbidde. Honorable Mbidde yanyingiza ebyobufuzi era nkwevuma wankola bubi. He was in Makerere campaigning for Guild President. Nembeera campaign manager we ate gasoma Makerere. Kyewuunyisa. So naye twakuba campaign n'ayitamu. So ebyobufuzi yabinyingiza nakati nkyabirimu naye ssebo nkwebaza weebale nnyo okuŋŋaanya abantu bwe bati era abantu ba diaspora basanyufu nnyo okubanga okoze embaga ey'amagero. Ndaba abantu ab'enjawulo bannabyabufuzi bessirabangako abamu balaba ku TV naye kano akalowoozo kagende buli munnabyabufuzi abeere ali wano nti tuddeyo ku byobufuzi byaffe biri ebyokwagalana wadde oli tali mu kibiina kyo taba NMO. Tweyagalane nga kuba sisitimu gye tulimu ya bibiina ekimu tekitumalaawo tulina okuba nga tulina ebirala. So kyobola Mbidde akuŋŋaanyiza ab'ebibiina byonna yanteeka mu DP da naye kati ndi musajja wa Nuupu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuli ku mukolo kwa Mukasa Mbidde naye vibe yakutenda. How are you feeling today? How are you feeling today? Very, very nice. This is Mbidde's function. And Fiona, very wonderful. Everything fine. Yeah. What advice do you give to the wife and the man? Love, 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 and love. How are you doing? How are you feeling today? Fine. Hi. Like, what advice do you give Mukasa Mbidde and the wife? Oh, darling, my Mukasa, my Fiona, I love you so much. Nothing much to say, but I wish you the happiness marriage. God bless you. How do you call Fiona or Mukasa Mbidde? How do you call Fiona and Mukasa Mbidde? They are my friends. My friends. Bana, sikwaniriza nyo kwa Abasabidde.
gwendiko guno nga nze amyuka Mbidde mu kibiina kya Democratic Party okubeera nga ndi musanyufu nnyo nti kye twaluubirira tukituukiriza era tugamba nti kati bwe buwanguzi Mbidde ne Fiona bwe batuuseeko era mbasabira Allah ow'obuyinza nga bwe kyali ekirowoozo kyabwe ne kituukirira era Allah gy'abakwatirako emirembe n'emirembe naye nga tuli basanyufu nnyo. Omukolo guno ogulabye otya? Omukolo guno gubadde mulungi nnyo kuba entegeka yaagwo nnungi ate nga ne ssente weeri nkisubadde nkisuubira nti gulina kubeera gwa ssanyu ate nga mulungi nnyo. Mbidde yayisa atya eyo wangi? Mbidde yayisa atya eyo? Nze mulungi nnyo nga nze amumyuka simuyinaamu kizibu kyonna era mmanyi nti ye muntu omutuufu mu Democratic Party. Abantu asinga bagamba bannabyabufuzi bafuna budde bwa maka olowooza Mbidde anaabufuna? Engeri gye yafuna Fiona era nsuubira nti yafuna omuntu omutuufu ajja omuwa obudde olw'obwebifuzi era n'ebyobufumbo bwabwe nsuubira nti ajja bitambuza bulungi. Toyanza nnyo.